Bwana Frank Gashumba nkulamusizza. Ebitambula tubiraba. Byonna ebikutuukako tubiraba. Era tubyetegereza bulungi. Kintwalidde ennaku nga 3 nga netegereza embeera eno. Naye olw'okuba ndabye oyinza okuba obwongo bukwesibye ne ngamba kanzije nkwe ku magezi. Regardless, nze kambeeko amagezi genkuba agasobola okubbulula oba okujja mu kinnya kyewaguddemu gwe kyogamba kyewaguddemu. Kakati katugende ku ddiiru ya t-shirt za NRM eno kyogamba eyakumiddwa neweebwa omuntu omulala. Kakati wagambye nti wali osuubiziddwa ddiiru ya t-shirt za NRM miliyoni 5. Ntegerekese bulungi. Wali osuubiziddwa ddiiru ng'ogenda kukuba t-shirt za NRM eza MK ne kitaawe General Museveni era nga za 226 naye nga weetaagisibwa t-shirt miliyoni 5. Olw'okuba wali kushuwa ddiiru n'otugamba nti wateekamu miliyoni 8. In fact wakayinje kitingamu t-shirt eziri wafi miliyoni 8 era ziri mu store zitudde. Hadi Bwana Frank Gashumba mu mbeera y'emu eyo eyakutuusa okufuna ddiiru efaananako bwetyo, kubanga tutunuulira mbeera ki eyakuleetera okutuuka ku ddiiru eyo era okusuubizibwa ku ddiiru eyo. Ogambye nti wavaayo n'otandika muzeeyi tova ku main ey'engombo n'ogitandika, which is okay. Bw'oba watandika engombe eyo muzeeyi tova ku main kitegeeza nti walina eddoboozi ly'Abannayuganda abamu b'okiikirira abakyala bamu omulamwa mu General Museveni era nga bakutumye gwe n'ojja n'oboogerera. Kitegeeza ki? Nti olwaleero bw'oba ogamba nti General Museveni tava ku main akyayina obuwagizi ne MK ayina obuwagizi bw'amaanyi nnyo mu ggwanga era ali fiiti okuyimirira oba okwambala engatto za kitaawe. Naawe kyolina okukola kiri bwe kiti. Teweetaaga kubuukinga Sanyuka TV oba Baba TV oba bannamawulire ab'enjawulo ojjookaabe otandika okusika ebitogi n'abakulu mu NRM oba mu kibiina kya NRM. Kola bw'oti. Olw'okuba oli muwagizi wa NRM ate era oli munene. Mu Kampala tukimanyi abatembeeyi babagoba ku makubo. N'ebitundu ebirala okwetoloola eggwanga lyonna abatembeeyi babagaana okuddamu okutambula mu bitundu ebyo nti batembeeya ngoye. Kakati kola bw'oti. Nga bwe yakugambye nti gwe oli muwagizi wa NRM gano nga kuwa. Olwaleero KCCA ng'eyita mu ba enforcement officers tesobola kukwatako. Frank Gashumba bw'oyambala t-shirt ya MK n'eya General Museveni n'okwata t-shirt zeze mayi n'ofunayo abaana nga 10 oba 20 ne muyika ku street z'e Kampala ne mutandika okutembeya t-shirt ezo emitwalo 2 oba omutwalo gumu n'ekitundu. KCCA esobola okukuwa ne ba enforcement officers ne bakukuumako ng'okola bizinensi yeeyo otambula. N'okkirira ku William Street n'oteekawo t-shirt, n'ojja ku Mini Price n'oteekawo t-shirt, ku Arua Park n'oyimirirawo ng'otembeya, Kampala Road n'oyimirirawo ng'otembeya, n'okkirira ku Pioneer Mall n'oyimirirawo ng'otembeya, ku Queen's Way n'oyimirirawo ng'otembeya, n'ojja ku Jinja Road n'oyimirirawo ng'otembeya. Ekyo tekikumalira. Osobola okugendako n'ekibuye mu katale. Osobola okugendako ewa Kisekka mu katale. Osobola okugendako e Kamoocha mu katale. Osobola okujjako ewa Ndegeya. Ompuliriza bulungi. Osobola okugendako ewa Bakuli ku bitaala ennankulabi. T-shirt ezo ng'oyambadde MK ng'oyambadde ne General Museveni tova ku main n'otandika otunda t-shirt ezo mu kitundu mitwalo 2. Sente zo zijja kuvaayo kubanga we kennyini ogamba General Museveni alina abawagizi ne MK alina abawagizi. Kakati ekibwe kiba nga kiyinza okuzibuwalira ewalala waawano. Olwaleero gwe okkirizibwa engeri gy'oli omuwagizi wa NRM osobola okgenda mu nkuŋŋaana nga Balamu gwe yabadde akubye emayuge ne bayimba Bobi Wine n'otunda t-shirt ezo mu kitundu emitwalo 2 kubanga wali abawagizi era mugamba emayuge mu Busoga wali abawagizi ba MK. Kakati osobola okugendako ne Kapitola kuba twabalaba mwakuŋŋaanya abantu ne mugamba abawagizi ba MK t-shirt ezo n'ozitwalako e Kapitola n'otunda mu kitundu ku mitwalo 2.
osobola oyingirako ne kabaali mu banyakigezi t-shirt noziteeka waawo nukizi n'okuŋŋaana ekizinda n'ofuna ekimotoka n'oyitamu kati tunda t-shirt za Jino Museveni ne hemuke omutwalo gumu kitundu n'emitwalo ebiri. Osobola okwambuka mwakyoli ewa banno batimaawo anti Jino Museveni bamwagala ate ne hemuke ayinayo obuwagizi bw'amaanyi. Osobola okugendayo naye t-shirt nazo n'ozitunda emitwalo ebiri gumu kitundu t-shirt nazo bajja zigula. Kaakati gana amagezi genkuwadde bw'otagatwala ogenda kutwala ganyi tekikwetaagisa kujja wano oyombe mu public. Ate ekyo oba wayinjekitingamu miliyoni 8 oli muwagizi kubanga ogamba oli muwagizi wa hemuke oli muwagizi wa Jino Museveni. Ogwo omulimu gw'okola wano ffe ku ludda lwaffe abawagira His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert aka Bobi Wine ne Nuupu abaana bakuba t-shirt nga bataddemu ssente zaabwe ne bazitunda ne zigwawo. Sobola okuwa example ya Nobert aliho tagenda nga kunasaba Bobi Wine ndi mpa capital tingenda kukubisa t-shirt zenkana bwezi nedda. Nobert Eruba yakuba t-shirt n'ateeka wali n'atunda ne bazigula. Kino kye tuyita abawagizi. Kitegeeza olwaleero okwate gwe ogamba nti oli muwagizi wa hemuke ne Jino Museveni olwaleero bw'ovaayo ng'owooza nti ate banzigyeko diiru yange yali wapi ssente bwe ziti ntaddemu ssente zange zonna zitudde katoto bamuwagize oba business man. Kitegeeza baba batuufu okumma diiru eyo ti bino byonna bye wakola timanyi muzeeyi tova ku meeni wali obala kasente. Kakati muzeeyi tuula wansi olowooze you either okwate t-shirt zeezo ozitwale ku kkubo otandika ozitembeeya. Anti Museveni alina obuwagizi ne hemuke balina obuwagizi muno. Genda ku street za Kampala zonna otembeeye t-shirt ezo bajja kuzigula kuba Jino Museveni alina obuwagizi. Naye obadde osuubira nti bayise state budget yo ng'eva mu State House nti naye bakutereko Uncle Frank Gashumba tumuwadde budget ya ssente bweziti ne bweziti agenda kukuba t-shirt za hemuke ne muzeeyi tova ku mmini. Gana amagezi nga kuwadde buyi mu mutima mulungi ate tonyinga gakuweebwa munno atakuuma mpeera abankumbi.